ani gwe balonze ku finance minister yasoma accountant obebe ebintu sometimes twetaaga kulonda abantu okusira ku bintu bye basoma si lwakuba nti betulaba obuzibu obulio nti abayimbi tweronda tulinga biri ebyessomero okitegeera ebiseera ebisinga yimba omulimu gwe gwa kuyimba funa omuntu amanaging ebyo ebintu association yandetazeemu abantu abali skilled mu ekyo ekintu oba okitegeera si kulonda olw'okuba nti kati John Blaq alimbe kubeera banimpadde bwa ndowooza bwa security minister eyo tebikola muganda wange wetuma tugenda twala industry mu maaso twetaaga abantu abali professional mu kye bakola si bakubye mu bituli naye sirabawo kyamaanyi nnyo I'll be honest with you kubeera abasinga ffenna abayimbi otulaba tuli ba drop out twetaaga abantu abasomako okulinga business abayimbi abasinga tuli ba drop out oba okitegeera twetaagamu ku bantu abasoma ekyo oba ontese mukwanda olinga finance nabisoma sometimes tuva mu kumanaging ebimu tulina kumanaging amaka gaffe business eba business my brother oba okitegeera simunoseramu mulamwa oba okitegeera sibazaalaye naye zo facts zensobola bagamba sirawo kyamaanyi nnyo kuba tweronze finance minister security simanyi research abayimbi tuli lazy okitegeera ojja kuzuuka ssaawa 10 abamu bakubwa oba okitegeera togenda kulaninga association etwala abayimbi mbala buli wamu ekyo nkikugamba abayimbi tulina weaknesses zaffe kyova olaba you need a professional manager ng'oba tayimbangako azonga kyakola kitegeera oba okitegeera okulira wuma naye otaba muyimbi oba okitegeera as long as kyokola okitegeera hire people pay them bakole ekintu ekituufu otherwise tugenda kubeeraawo omulala ajja gamba nze nyimbidde emyaka 3 basinze sebannonze naye atandika olutalo tuba tetulina gye tukende bw'omulonda ng'abadde akyali active ku stage akyayagala okukola vidiyo ya miliyoni 10 for example Bebe yewa finance akyali active mu kuyimba ayagala okugenda South Africa akola vidiyo ya miliyoni 10 mwaga yewa finance kati olowooza ajja kusooka kwerowoozaako banalowooza ku mulala kati kiba kyebadde kyetaagisa okunoonya abantu abayimbako ne babiwummula oba ba music analysis abasobola okumwanalayizinga nga oba bamusa abasoma MDD naye baba nga tebayimba ne babeera nga be baddukanya federation naye sigaana bano abalondeddwa sibayinaako buzibu naye yase eyo opinion yange nti obola singa nze nabadde nze ntekanaalibadde nga abali nange mpwira nga saagala kubeera mukulembeze mbanja kusibirayo omuyimbi w'omunnange emabega kubanga nze nina obuyinza ano ne ssente kati nga bw'olaba ssente zemanyi ziyinza okujja mu maaso awo federation ziyinza era obutatuuka mbayimbi ba wansi bakulaakulanye kaninde naye mbasuubira njagala kunzira nga mbasabira emikisa nti mwoyo abakeeko baddukanye bulungi babawo ssente ezizze baleme kubeera bamulungi kubanga nalabako ku ssente awo mu bapromoters nga zizze promota abalala bakuba enduulu ne bakola biki nga zikomye bapromoters abawaggulu so nsuubira okubeera nti ne kino kisobola okubaawo naye saagala kibeewo. I feel like proper organization. What are we receiving money for? What is the actual task that we're supposed to accomplish with that money? If we're just being given money to be given money, let people eat. But if there is a task in mind, you're going to build what? You're going to empower who? You're going to create studios for who? You're going to uplift us. You're going to send people on tour. You're going to do an African tour. You're starting a festival to support who? These are the questions we need to answer with before we start handing out money. And so if they have a list of things they're going to do for the industry, we will be there to appreciate. We'll be there to also mediate and lend our voice, you know, as when we're needed. But we need a task list of things we're going to accomplish.